بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. ما بعد. الله سبحانه وتعالى tumebaza Allah tabaraka wa taala tumusawalla tuyambe era tusonyiwe era tusaba Allah asokusaasira ebyengera n'emirembe ku nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallama. Olunaku lwa leero tutandise maddatu mustalahul hadithi oba madda eyitibwa mustalahul hadithi oba gyoyandiise usulul hadithi, naye nga mustalahul hadithi eno esomo erikwatagana ku hadithi nga gyemulaba nti buli fanni eba n'abantu abakugu baayo. Kati mustalahul hadithi tulina ebigambo gyetuyita hadith terminology oba ebigambo ebikozesebwa mu hadithi okwawula hadithi. Omanyi nti hadithi eno nti nfu, eno hadithi ntuufu, hadithi eno omwogezi waayo sanadi yaayo ntuufu. Byonna byonna ebikwatagana ne hadithi tubisanga mu madda eno gye tugenda kutandika. Ekitabo kino kitandikira mu safi athaniyatu athanawiya, mu senior 5 ey'Oluwarabu mwe batandika okulaba ku madda eno oba subject eno. Ekitabo kino kyetusoma kyatungibwa Sheikh Fadilatu Sheikh Al-Alama Muhammad ibn Salih Al-Uthaymeen. Ekitabo kino kya Salih ibn Uthaymeen oba Muhammad ibn Salih Al-Uthaymeen. Sheikh Uthaymeen yatunga ekitabo kino eno kyetugenda okulaba. Leero tugenda kulaba ku mustalahul hadithi nga entandikwa ey'ekitabo kino eno. Tulabe taarifuhu, definition y'ekigambo mustalahul hadithi. Tulabe faidatuhu, emigaso gya subject eno. Then tulabe ku hadithi kyeki, al-khabaru kyeki, al-atharu kyeki, then al-hadith al-kudusi tugenda kuba tugiraba ku lunaku olulala inshallah, olwo butagala kubanvuya nnyo ka audio. Nga tutandika alifu oba namba 1 tugamba nti taarifuhu, ekigambo mustalahul hadith kitegeeza ki, oba madda eno oba subject eno etegeeza ki oba etambulira ku ki kyetugenda okubeera nga tuyiga mu subject eno. Abantu mwenna abali mu thanawi oba olina okubeera nga owuliriza nnyo nabagamba mufune obutabo buno eno, obutabo mbuyina abatabuyina copy, physical copy oba